Leero mu Jakaka wuwo. Speaker Kadaga mweraliikirivu kalulu k'omwaka 2021 akakiiko k'ebyokulonda tekannaweebwa nsimbi za kuteekateeka. Dr. Kiggundu was still the chair. He invited me to launch. We were in Africana. We launched some very, very good equipment, biometrics with a lot of cameras and so on. So I don't know what has happened to what we launched and why we are procuring new equipment. Leero mu Jakaka wuwo. Nalongo gwe babbyeko omulongo omwali Maziga yabadde agenze ku dduuka kugula munnyo. Omwana ali mu nnyumba ngamba nesebube basenengenda wali ku dduuka ngula omunnyo ne ku dduuka samalayo yadde eddakiika 5 nekomawo nasanga katadaliimu mu nnyumba bamutwala ne pepisho n'akakofiira. Ono eyabbye omwana abadde amukenta abadde amusoma abadde amubaaza. Leero mu Jakaka wuwo. Kampuni ya Dunamis be yafeera bakabidde mu Paalamenti baagala pulezidenti ayingire mu nsonga zaabwe. Abaana baffe balwadde tetulina ssente ziri batugamba ziri mu banka naye tubuliddwa omuntu atuyamba. Abasajja baatugoba ffe tuli bannakyeyombekedde essaawa zino tetulina buddukiro. Obusente bwaffe twali twabugyayo mu bizinesi bwe twabuteeka mu Dunamis naye twasigalirawo. Ago n'amalala ge tuleese mu Jakaka wuwo. Ekitiibwa kya Buganda gatulaga obugunjufu obuzira n'obumalirivu Bassekabaka bwe baalaga